Oluvannyuma lw'ennaku 7 nga boolesa obukugu mu mateeka, bannamateeka ab'oludda olw'emulugunya bamaze okuwa obujulizi bwabwe mu maaso g'abalamuzi ba kkooti etaputa ssemateeka nga bawakanya eky'okukyusa ssemateeka, nga bakubira essira balitadde ku mateeka gafuga enzirukanya y'emirimu mu paalamenti ge bagamba nti gaalinnyirirwa ng'ebbago ly'omubaka Rafal Magezi lireetebwa wamu n'okuyisibwa. Munnamateeka Lukwago ategeezezza nga sipiika Rebecca Kadaga bwe yakukusa ebbago ly'amagezi ku ebyo ebyali birina okuteesebwako nga akakiiko ka paalamenti akakola emirimu akasooka okwetegereza ensonga akatulako n'akulira oludda oluvuganya tekamaze kutuula. Members were taken to a surprise on the 26th day of September 2017, that is in paragraph 15, when the Right Honourable Speaker amended the order paper on the floor of the House to allow Honourable Magezi to bring the bill. Lukwago era ategeezza kkooti nga sipiika bwe yamenya amateeka okugoba ababaka 6 wakati mu kubaganya ebirowoozo nga tamaze kubawa mukisa kwewozaako. So the Speaker said Parliament is suspended to 2 p.m. But in the meantime, the following members are suspended. You cannot be the honourable members of Parliament representing the people of Uganda. 6 members of Parliament with constituencies, and you just dismiss them casually like that. Ono era agamba nti sipiika yavvoola amateeka bwe yagaana okuggala oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu mu kiseera ekyokulonda nga amateeka bwe galagira. Lukwago ategeeza kkooti nga bwe kyamenya amateeka sipiika okuyita ababaka abaali bakyali wabweru nabo okujja okukuba akalulu. And my lord, the rationale of this rule is to ban members who had not participated in the debate to come and vote. Because what are you voting on? You have not been party to the debate. I submit that as we are going to show that there was flouting of the rules of procedure, that they vitiated the entire act. Kyokka oludda lwa gavumenti mu kwewozaako lutegeeza nga amateeka gonna bwe gagobererwa omulina okutwala ebbago ly'amagezi mu kakiiko ka paalamenti ak'amateeka bannayuganda gye bafunira omukisa okuwa endowooza zaabwe ku bbago lino. Both the committee and the Parliament of Uganda conducted open, public and accessible hearing in compliance with Rule 23 and Rule 230 of the Rules of Procedure. That the petitioners have not brought any evidence to justify the said grievances, and their petitions do not hold water and ought to be dismissed. Abalamuzi era batadde Ssaabawolereza ne banne ku nninga bannyonnyola oba waliwo obujulizi obulaga nti poliisi yali eremereddwa embeera nga 27 omwezi ogw'omwenda amagye gayingira paalamenti. Is it the Inspector General of Police who instructs the Army Commander, or is it the Army Commander who instructs the Inspector General of Police? How can they be treated like chicken thieves by good policemen? My lord, with your permission. This is what we don't understand here in this country. Was it worse than a riot in Makerere, for example? Students rioting, where the police go alone and handle. They don't call the army. Given the number of the members of parliament, the number of the staff of the Sergeant at Arms, and the chaos that reigned in the house on that day, it was necessary that he calls in, like he did and like the Sergeant at Arms testified, support from the security forces to assist him maintain order in the house. The Uganda police was called to handle the situation, SFC was called to handle the situation, UPDF was called to handle the situation. Was this reasonable force? What would we do if we were invaded by another country? Ng'oggyeko okusaba abalamuzi okukakasa ebyakolebwa paalamenti, Amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Mwesigwa Rukutana asabye abalamuzi bano nti singa basanga obunafu mu nsonga zaabwe basazeemu obuwayiro obwo bwokka obutaagoberera amateeka so si tteeka lyonna. That in the most unlikely event that this honorable court finds that there is anything that vitiates the will of the people, or that there are any provisions of the Constitutional Amendment Act 2017 that are not sustainable or that are incurably defective for any reason, to sever those which are not sustainable and uphold those which are not effective. We shall be making that application. Wabula lw'oludda olw'emulugunya lwagala etteeka lyonna lisazibwemu. If my lord agree with us in respect of
though the process vitiating the act, then the whole act must fall by the wayside. Obubonero bwonna bulaga nti tunatera okutuuka ku nkomerero ey'okuwuliriza omusango guno era nga tulindira abalamuzi okutubuulira ddi lwe banatandika okwekenneenya obujulizi obuleeteddwa n'olunaku lwe banaawa ensala yaabwe. Habard Ziwa, NTV, Akawungeezi.